Okusagula akalulu mu disitulikiti y'e Ssembabule gino Mugisha Muntu akutandikidde mu kabuga ak'Emiteete ng'enaabonezi bamulajjanidde ku bubbi bw'ebisolo obususse mu kitundu kyabwe. Butayunja wano mu Kyoja Kasota bakabatwala ente zaabadde 60. Gino Mugisha Muntu abadde ayogerako gye bali abakakasiza nti ye nga munnamagye alina obusobozi bwonna okulwanyisa obubbi obw'ebika byonna. Inaabo bwe nalwana nabo nga tukkirizaganya bulungi naye nga bw'aba nkrosinze line nakwata ku ssente z'omusolo ng'ebyoluganda tebiriiwo, ebyo ebyaki ebyomukago tebiriiwo, nga mukwata ekyo kyennyini kye tunaakola era obubbi bugwawo. Gino Muntu era ayogedde ku by'ekipuli by'eddagala ly'ebisolo n'ebirime ebisusse mu katale n'alayira nti bwafuuka pulezidenti wa Uganda byakufuuka lufumo. Eddagala ly'okulaba ntuyingiramu ne tukola ebintu mu ngeri ennungamu. Oluvudde Emiteete Gino Muntu yengedde mu ttawuni y'e Mateete ng'eno abatuuze bamubuulidde ku bubbi bw'eddagala obususse mu lulyo gavumenti mu kitundu kyabwe ne bamusaba bataase. Emmotoka ejja etikula eddagala buli lukya naye okumala ennaku 3 n'ogenda ne bagaa tewali ddagala kati gogenda kikola otya. Tulina bbowa n'ebbowa ziri wala nnyo, amazzi ge tulina ge batuwa gataavu, amazzi gonna gakola olusejja. Embeera y'ebyenfuna mbi nnyo. Ku nsonga y'eddagala eribbibwa Gino Muntu ategeeza nti obubinja bw'abasawo ababbi eddagala mu gavumenti wakubusanyo munaku 10 ezinaasooka ng'afuuse pulezidenti. Omubbi era mukwate nabw'aba nga kijja kuvaamu okuwakanya akuwakanye naye ng'okoze ebintu ebinaataasa abantu n'eggwanga. Bw'avudde Mateete Gino Muntu yeeyongeddeyo olw'ebitakulingina abatuuze balajjanidde ku kizibu ky'enguudo embi mu kitundu kyabwe. Wali yayiwa kolansi ovuga mayiro 10 osaze na mmotoka naye wano owava esene empitirivu yatugamba entena gimu kyajjayo. Ono yakirozezaako emmotoka bwe zikwamidde ekirama nga adda mu ttawuni y'e Ssembabule wano asemba kulonda enguudo azitereeze. Bateekemu obwesige nyikimbire mu buyinza tuyimuse eggwanga enguudo nga zino. Gino Muntu era alabudde babbulooka b'ettaka beesibye okubaganya bannayuganda ku ttaka lyabwe nti bafuuka pulezidenti bakwekaabira. Ow'essente n'ow'emmundu bafuuse nga Katonda asobola okujja akujje mu ttaka lyo tolina w'oddukira kubanga enguzi ewambye eggwanga lyaffe. James Magala yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.